muve mu sealing je mwabadde mwekwese muve mu bintu bya sympathy batulumbye bulijjo tembalumba bulijjo tembakuba mwakoze fujjo kubaka bakabe fujjo period ensi joji wakyekuwa wano no sympathy bintu byabanene ebyaba general sagala kuddamu kuwulira muntu akubira polisi polisi mujja munyambe lwaki mwekwese mu sealing nga bulijjo mugamba nti mubasobola bulijjo Palaso mugamba mumusobola era ne mumusanga ne mumukolangako effujjo everyday kati kyekyatuuseewo ejjo mutubuulire lwaki temwavuddeyo ne mulwana ati bulijjo mwebimenke simanya mulyanirule kati what happened kyekyatuuseewo ejjo muli mufangundi woli jangu n'olweyo olujja balwonoonye endabirwamu abafirisuuti baziyuye mujje twera olubiri teweepankanga ku mwana w'ekawempe naye oba mwakikoze mutya abaana b'amayanja bannange ekikulu bwe mukolanga famire buli kimu kituukirira mbaagalako unity ozolaba gwawedde 5-0 Alien Skin ndowooza bulijjo kyonoonya okifunye ogenda Palaso ogenda mulaba kimafia omaze ebbanga ddene ng'olinnya ku bantu abantu tebakutya just kuuma mpisa kati ako kasampo bulijjo kyonoonya okifunye walumba ekitebe kya NUP naye olaba Palaso akuyisiza bw'atyo ate NUP yo gyesonyiwe bino tubijjemu sympathy mu famire y'amayanja ekuba abantu Alien Skin yabitandise ne Alien Skin omuyogo wakumye togenda sobola guzikiza ke walumbye Palaso ku stage n'okulabye wakoze ugenda kakasa bagenda kukuba kimafia ako just kasampo akabira down deforestation omusajja yakuba ne bakwatibwa sympathy kati ogenda kwetaaga paper spray buli wosanga Palaso buli wonasanga Palaso ojja kuyitanga polisi togenda kuddamu funa mirembe anti walumbye kati byavuddemu ekisa byavuddemu okuuma simanyanga Palaso akuma brand kati tewali kati ogenda mulaba kimafia teri bya sympathy tetwagala kulaba vayo wano ate Alien family y'amayanja teri Alien Skin yabitandise kabimare kimafia ako just ka sample atonafuna ogenda kakasa Palaso yani nze nkubuulira mwepika abantu ne bakumeddembe ne basirikane mulowooza babatya mukuba abasawo mukola biki ogenda mulaba kimafia muno mwaka 2025 togenda kuddamu na tambula luwafu ogenda jimusengukamu ne jono ogenda nayo tujja kulemesa Alien Skin Palaso goliko bamukwata mu America ne bamusiba ne baddamu ne bamudeportinga just because of violence. Alien Skin omusajja goliko yakolako n'akavuyo n'akola ebintu nga byakoze leero nga tali mu ggwanga lye ng'ali mu ggwanga lye bayita Kirimaanyi America ne batuka n'omudeportinga ne bamubaninga n'okudda mu America because of being violent. Kati goba omwesimbyemu omusajja bulijjo yasirika luli twagumusalira buli omu n'agamba Palaso wakoze bubi okuba omwana abantu ne bakuwa sympathy Alien olw'okuba Palaso teyakuddiza but this time round Alien Skin sawa zino guli omusajja akuli bubi kuba kati wamulumye ku stage nosirike gaali oba muwanule ku stage tewakomye kwekyo bwe yakkiridde wansi ne mulwanyisa ne mukuba kati naye akulazeeko nti egaali z'ekawempe zisinga ez'emakingi nabagambye sawa na tugenda kufuna wano maiti ku bantu aba kati njagala mbuuze singa Palaso wabadde ajjidde n'eggaali ye nga baasa ebintu ewa Alien singa agudde ku Alien ate agenda mukola ki bannange Palaso bino byabanene nze mbabuulira bino byabanene waliwo yaŋŋambye goli mbalala Alien Skin nembalala kulumbayo nze namukoze eki just nze njogeranga bwe ndaba ebintu Alien Skin ate gavumenti muli eyo musirise abasajja bali mukola buvuyo bagenda kufa kati Alien Skin mukirabirawo kisirise naye nakyo kigenda kulumba
Palasa yasiza buli kyabadala bako. Nisinga ne bwe yandisanze wenta abadaji tema ngabwe nayogedde mu video yange. Nabagambye. Kati Palaso akulazeeko nti nga babagamba nti bino byabanene kituufu byabanene. Oyo Palasa alina law. Alien skin talina roho. Alien skin roho. Kati webuze Palasa atuso gamba kanyambale na yambala combat. Ne yerumbira. Yabada towa order, abada commandinga. Kuba. Kati singa bagudde ku muntu omwawo bakubana abali awo ne bamutta. Alien skin kino kikulage. To musajja takutya. Just bulijjo olwokuba yalaba ensi emusalidde omusango. Olwokuba yakukuba n'otamuddiza. Yasalawo n'agamba why kansirike gunsinze. Naye ku luno Alien skin waganye n'olemezaamu. Alien skin. Juzi wava wano ne mugenda ku ddwaliro ne mukuba omuntu. Omwana omu yafiira yamala kufa. Ne mugenda ku ddwaliro ne mukuba omusawo. Ne mutakoma kwekyo. Juzi walumba ekitebe kya Nuupu. N'ofuwawo ebigundi byo n'owandiikako Nuupu. Fuupu. Tewakoma kwekyo. Recently mu nkuuka bagamba mbe gali Alien skin ne tiimu ye be basinga okukuba abantu abali baze mu shwate. Mwayingira mu bantu ne mutandika okukuba abantu ebikonde. Ne mubakubira ddala video twaziraba. Temukomye kwekyo. Alien skin. Ense kulaba. Palaso yabadde ku stage. Talina kyakukoze. Ye yabadde ayimba aveeyo ddeyo. Naye gwe n'omulumba ng'oyagala omugyeyo ku stage nga tanaba kumaliriza. Abantu baliyo babeera babala gundi yakola kino nayezaako kino namala nazaako kino kati Alien owezeza ebibi nga 8 Palaso tumanyi kibyeki kimu kyeyakukubamu empi n'otamuddiza. Kati olwaleero naye agasseeko ate kisinza okubeera wasi. Kati olwo singa akuguddeko ye nga ogamba oyina eggaali lwaki tolagidde eggaali yo n'efuluma ng'omusajja atakulumbidde wuwo n'akukubira ewuwo n'ayonoona buli kimu lwaki tolagidde eggaali yo n'emulumba n'emukuba. Alien buno bwe budde okakkane bonaaba tokkakkanye n'omanya nti eggaali yo singa obeera n'eggaali nga just yakukukuuma nga si yakukola kavuyo osobola okubeerawo ng'oli wakabi ng'era bw'oli. Naye kasi tolaga nti gwe saawa zino oli Alpha and Omega osobola okukuba buli goolaba osobola okulumba buli kimu bro. Alien. Palaso. Nzondazeeko Palaso. Sina kyenkubanja. Kino kyondazeeko kimala. Ntegedde nti kati eggaali z'ekawempe zisinga eggaali z'emakindye. Kuba kati kino kyokoze kibadde tekikolebwa. Era kaninde mwe mulinde ekiddako. Gavumenti mubeereyo nga musirise. Kuba olwadde musirise. Polisi, Uganda Police, UPDF, muli eyo musirise. Abasajja bagenda kwetema. Bwe mutavaayo ne mubaawo kye mukola katikati. Oba bonna mubabaninga ne balekerawo okuyimba. Ne basooka balekerawo okuyimba ne mubamaninga ng'omwaka nga tebalinnya ku stage. Kuba kisobola okukolebwa. Nga mwakikola ku Bobby. Bobby amaze emyaka kati ndowooza nga 7 talinnya ku stage. So mwandi kikoze ku bana abasajja. Oba ne muteekawo embeera egamba nti Palaso wagenda okuyimba tebabeera ku post emu. Palaso wabeera Alien abeera eri. Naye singa mubaleka ne basigala nga beesanga. Essaawa yonna. Kuba Alien asirise naye situmanyi kyazzaako. Essaawa yonna. Mugenda kulaba ekigenda okuva mu mpale z'ebiraka. Kanso Amon 256 is my name. Mbagamba munoonye omugaati gwa Tim. Buli dduuka ly'ogendamu, buli supermarket gy'ogendamu, basabe omugaati gwa Tim. Basabe bagiya za Tim. Basabe keeki za Tim. Basabe buli product yo neva mu ngano. Gwe bw'otuuka mu dduuka yonna oba mu supermarket, yogera ekigambo kimu njagala Tim. Tim Bakery. Ate ng'ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera Ekagadi. Tugenda kubeera Ekagadi tujja ne tiimu nene nnyo. Palaso agenda kubeera yagenda kuyimba Ekagadi. Ne tiimu endala tulina ba engineer Jovan, tulina ba Regi, tulina bayimbi bangi. Okuleka gavumenti ene ng'ekyuserwa jjo kwatibwako. Era bw'oba oyagala okukimanya, genda omuwaabiro mu reporting. Olaba oba banaamukwatako. Kyekiri kyenkugambye nti waliwo by'otajja kusobola kulwana. Olwo tojja dduwangula luleke. Nkubuulidde olw'amayanja family golowooza lwaki batambula beewaana. Gwe simanyi olowooza beeyita b'amayanja family. Simanyi oba olowooza byaffe bya swaga. Gwe olowooza ffe tetuzirira family tetusobola kweta Sulaimani family. Gwe olowooza tetusobola kweta Bukenya family. Bakubuulira mayanja family gwe olowooza bakyogeza busiru.
genda bwoba wakana genda Juba obuze Mayanja family mu Basudani bajimanyi goloza beita Mayanja family obaita Basiru balumbagana obawulire ngojeka byogamba nti bayimbi mweno government balinamu mweno government balinamu omukono nga tebalimbi abufuzi yadde nti bachairman ya Deverosi Palaso newizo amanyi gali bagwa twaliddamu kubalabanga beekyanga nga muganda waabwe Kamiliyoni nga afudde naye Kamiliyoni bw'abanga akyaliwo ng'akubira Kaguta Sodo ng'akubira Salimu Sale ng'alina enamba ya Museveni ng'alina enamba ya Mama Janet buuza ne Janet akugambe omuleka ne yeetaayaya awo yali ayimba ku Mama Janet Museveni era oluyimba lwa Kamiliyoni Mama Janet Museveni lwasinga okwagala Fogabbi Kamiliyoni bwalifa Palaso newizo bajja genda kubulaya naye Kamiliyoni oyo ng'akyaliwo Alien nkuyise emirundi obemeka simanyi ate ndikyaliwa Alien ndi muganda we njagala nnyo Alien ate Palaso ye taata wange oli gladiator ndine gladiator wano tulabya amawulire agatambula tuli eno mubende mu Golodi ewa gladiator olaba wano wa gladiator wano yagulawo dda ne Palaso nsonyiwa Alien kubama aba Alien mukyali wangeze Alien namusoka mu industry nga kididi ebyaddala tukirize namusoka mbamanye mbanyi nakye mmanye kinene nnyo ku music industry nembera gyetambulamu okusinga ye ate Palaso yatusookera ddala taata waffe ate yabamanyi kinene nnyo okusinga ffe ffenna bino byabanene Alien toli munene ebyaddala labayo omusajja yayimba byabanene ng'ali serious ate nze nsaasira bakyali bange nga Komanda Mudogo Scorpion Shaba ate Scorpion Shaba banaye taata wange ku kibuga abana bagenda kufa bintu ebyekisiru mmwe muberawo nga muli mukulaba bino ebitebe Mayanja family wetubala abantu bebakattanga tebabakwatako Mayanja family bali abasajja bazibu Alien omanyire otya ango P shegede n'omusanga ng'akuba ssebo n'omumanyira abasajja bonno kati no wali wapamye gye oba wali nnye gava bagamba wapamye abanene kye bakola Alien kyali wange mwagala nnyo ne baba nze ndaba nga wano waliwo okufa gladiator waliwo okufa naye ate saagala batire mu bantu bange ba Mudogo batambula babeera fuli mulungo bagula akakoola batambula babeera fuli mu kibuga Scorpion Shaba wange abeere wabakuli nga ali steady nga nywanja gaisa mwana bakyali bange babiveemu Alien aguzanye yekka nze Alien mwagaliza bulamu mwana asokeetereze yenga jikuba waki Alien rumba gladiator otandika okulwana ne gladiator teze ndi munene anti gladiator bebamu gladiator ulira gladiator edobozi eri mu yimba style ye kali ndowooza olaba laba ne gladiator abodde Alien kali lwaki olumba Palaso ne Kamiliyoni gyali sebo Kamiliyoni awonye n'okuwona Kamiliyoni awonye mupulidde Kamiliyoni sebo Kamiliyoni ayagala na kujja Uganda olw'olutalo oluliwo birimu okufa nno tubere serious bannaye mu kibanda Alien cool down mise emirundi basa nekyenzudde Palaso n'alabika mwana musoga nga wejjinja kuba ejjinja lino limwanguyira nnyo n'omulundi gwe basooka ogugulana n'abafangoni forest guli ogwasooka era ejjinja lyakaabako ku fangoni awo lwakuba ku luli ebyokwonoona byali bitini Alien yayina emmotoka ye Mad Max nga terina nandabirwamu nga bw'okasuka ejjinja mu kifo ky'okwasa liyitamu buyisi kiryu ne likkirira wansi ne ku mulundi guno era bwe kyabadde naye kimpazo nga kimu akantu akabagagulanya ku mulundi guno akabazizzamu ogugulana katini nnyo kitegeeza just bad blood eyaluli ye yazookusibwa Alien sikini bagenda bamukwata bamusiba ku nsonga nga emwaziwulira zonna bamutwala eruzira Palaso avaayo ng'akola video ng'asaasira alaga nti Alien sikini oba bandimulese n'atabeera mu kkomera n'abanga ali wabweru
Alien Skin bwaddanga avudde mu kkomera bwe bamubuuzanga kimu bibiri gundi yakusaasidde kye yakola na okujja ono mu story okusaasira kwe n'akuyiwako amazzi okitegeera olwakuyiwako amazzi bw'ati Paraso n'agenda ku X n'awandiika bajja kukwata okubira abanene okuva ku olwo buli wabadde ng'afuna omukisa ku stage bino by'abanene bajja kukwata okubira abanene wakuba abasawo nga toli munene n'okubira Bebeko lwakutaasa akubira abanene Kalifa aganagaye mukwano gw'omunene ku stage kubajjukira bano eruwafu banneeyimba naye nga badde akuba ku stage kaakati ku luno bagenda ku Mpere Festival omukulu bamusanga ayimba ali ku stage yagikola ki agikutte Alien yadde emabega ayimirira ku mmotoka bateekamu obugombe wiyu audience etandika okukyuka bano bali mu bawe eri tuli mu ogenda kunnwanira ekyavuddemu mwalabye sikafo bano bagenze ku stage bakubaganyeemu kaawo katiniemu bbiri Paraso amazeemu omusubi mutima neŋŋamba naye Paraso lwe basembayo okwawukana mu ngeri bw'etyo yasibira ku Fangoni Forest neŋŋaha ndabereero wekinaaba muganda wange mbadde ndi wano wegangwiriddeko ngero omukulu azzeemu n'akola olukyala olwokubiri ku Fangoni Forest okitegeera ekyali developing story naye nja kubajjukiza ekintu kimu enkambi zonna omulambo guzitowa okitegeera byonna tubikole naye tujjukire ekintu kimu omulambo guzitowa entalo zino eza stage n'ekirala ndowooza zandikomye ku stage naddala ng'omuntu okimanya amanyi ewuwo naye ng'obadde omukubira ku stage n'asirika naye n'akulinda ku stage nkakasa ewabeera safe ne mwekwataganira eyo kubanga mwenna muba mubirimu mujje abawagizi mbino mujje famire zammwe mbino si mu bubi naye abawagizi aba bazze okusasula sente zaabo okulaba ne famire zammwe muzijje mbino mwe mwesanga oba mwesanga mu station oba mwesanga mu masanganziro oba mwesangawa mweyoola ebyammwe nze nja kubasaba busabi hands off your families temwerumba waka wammwe ate n'abawagizi bammwe temubakuba tujja genda maaso n'okuba tuwa update kaso aka Alien Skin ko kawedde mudda wenjogerera nga Alien Skin aliira ku nsiko Alien Skin twagamba bino si bya kunyankwawa na kugerekera binnyo ebikulinga ebyembuzi kati nno ogenda kyuli oyo bamuyita Sapalaso bamutekako erinnya lya Sapalaso nga balaba asaanidde okitegeera kakati Alien Skin tonna bagano gakyali mabaga nzi nkugambye webaze nnyo Bobi Wine olw'okuba nti atugamba tukuume empisa naye kitali ekyo gwe ka Alien Skin singa tokyali nawo gwe mazi okitegeera ne Bobi Wine tukuume empisa tukuume eddembe okitegeera kati no wagudde mu Mayanja family eyo jajjiwulira mbi eyo mbi bennyini olaba betta olwo fala tonnaba Alien Skin tonnaba owunye kufa oyo Paraso abadde ajiridde bulamu bwo kati no tonnaba agenda kukulumba buli wakusanga ogenda kulaba nti obugali bwo bwefumba nabwo bwambwa mizinyo matako okitegeera gwenze nkugambye webaze nnyo omusajja gwe bayita Bobi Wine tetugamba tukume eddembe tubeere nga tuli banani violence tetukola fujjo tetusomooza muntu yenna lwaki mu struggle no gye tulimu yatugamba tugenda kusanga ebizibu bingi omuli gwe tusomooza omuli government okozesa abantu abenjawulo that's why ffe tukufaako nnyo okole eddatewo n'ebyekisulu byo kati nno ogenda kukiraba okitegeera oba wayonka mbizi oba wayonka mbwa okugenda ogenda kukiraba nti ku luno wali olina yonka nnyoko kyebakoze Alien Skin ewe abadde ayitira nabo mu mooli ebiyaye ebidduse okitegeera kati Uganda Police ndowooza mulaba omwami oyo gulamawo yegalinkinze nga yakubye abantu mu nkuka bonna n'abayiwa ku ttaka okitegeera eggaali zaabaddemu okitegeera gavumenti mutunudde binene ebintu omuntu ali ku police bondi takkirizibwa na kusonga mu muntu alina okwogera ku muntu kubanga aba akyanoonyerezebwako gino emisango teginnaggwa olw'okuba wagira gavumenti mwe mwasalawo mu defending osanga bino bibebekulu ebisinika ebinya ebiringa ebyembizi okitegeera nga byo bidefending osanga bimpuuga ekyebaka ku maama waakyo nga bye bimu bidefending Alien Skin imagine okitegeera kakati gavumenti tulinza alipoota yamwe egenda okufuluma nze sigenda fuluma mawulire malala ninza alipoota yamwe egenda okufuluma ekiro nga tulabye amawulire ago polisi tubalinze Alien Skin ng'olabye olyose ekibadde kiggwanira mbadde njagala n'ekisingako kikutuukeko lwakwate kikutuuseeko kyuba ensonga zino tetuzaagalamu poliisi ensonga zino tetuzaagalamu poliisi bintu bya banene
banange munyambe bankubye tetubyagala mu poliisi banange kankiddemu ensonga zino tetuzagala mu poliisi tetwagala simpase wano mwabita poliisi eddebali tetuzagala mu balooya ngatto ku ngatto ati mwatugamba muli banene mwatugamba muli babanda muli bamafiya tetwagala simpase wano tetwagala simpase banange batwononedde emmotoka batulumbye tetubyagala biwulira gwe bakubadde ebbali bino bintu byabanene bajja kukuba okubira abanene maama